temubiraba byonna ebigere byafa engalo zaafa n'okusingira ddala engalo bwebuzibu kuba zinnuma zinsiiwa situka ekiro kikasa situka ekiro nga zeesalaasala zikaaba omusaayi era nange niwalayo osiggako akazigo kiba kikene nga mulengera nero yenayene ayagala okujja Jordan jangu nga weesabise giraavu zitwala tugenda nti mulengera no ze bayita ssente olina ava eri ssente zo n'azikwata n'azirya. Kadama TV Kadama yagambye nti eriiso lye ligenda likendeera nga liri kumpi na kuziba likendeera buli lukya aweereddwa amagezi bakadama banne naye ng'abasinga bagamba nti chemicals zino ze mukozesa bannaye muzeegendereze waliwo n'ebizigo bye babawa ne bakuwa bishampo oluusi byayitako n'onaaba ate ne bigenda mu maaso nti tulina chemicals nnyingi nnyo ze tubeera nga tukozesa mu Bawarabu ne shampo ezo ze babawa togezaako kunaaba kintu ky'otamanyi n'okiteeka mu mutwe ne kikugenda mu maaso. Katuwulirizeeko n'ono Kadama amagezi gawa munne. Kadama TV gyebaleko osiiba otya oli otya weebale munnange tuweereza excuse me n'otubeererawo mu ngeri emu oba endala kati munnaffe oyo ow'eriiso puliddeko ku munnaffe eriiso gwe liruma before nga tannafuna magezi malala kale mu ndowooza yange oba mu kumanya okumu mu kulowooza kwange kuba olaba sipule oba njite sipule ebyo byenkusindikidde njikubye mu maaso n'emabega kati nze nakamala eno ku kyeyo omwaka gumu n'omwezi gumu naye ebbanga eryo lyonna sipule ezo mbadde nasooka n'enzikozesa naye nga nina giraavuzi ng'era nina ne masiki ngebamala okugikozesa nga naaba bulungi nnyo mu ngalo eyo gye twagenda okukyala kuba abangamba nkole ki nongoose gaasi awo bwe tufumbira era ne bandaga byonna ebirina okukozesebwa nga sipule nga byanjawulo ebikozesebwa okukireninga gaasi oyo we tufumbira saafuna buzibu kati ne tujja ne tukyalako wano ewalala wendi kati essaawa eno naye kale kati okwagala omukyala nga mulongooseza ngamba nnongooseza akaawuwa ku gaasi awo nga tumaze okufumba ekiro kati ennaku nga 3 ono talina giraavuzi naye nga masiki aziyina baagireeta naye nga n'eri sipule eyo yaliyo kati bwe baagireeta wano ne ngikozesa omulundi ogwasooka n'omulundi ogwokubiri ne ngikozesa naye nagenda okulaba okuwulira ng'eriiso erimu litandise okunnuma nga liringa eririko engeri ya damagi nga linnuma ng'oyinza ogala kuliko damagi naye nze nga likulubusa amaziga nze ne limyuka namu kati luvannyuma nnyo ne nkwata sipule eno gye nali nkozesa saasomako n'ensomako nagenda okusoma ku sipule eno nga ddala singa oba nga togikozesezza bulungi nga beeri mu mateeka gaayo osobola okufuna damagi ku liiso ebigambo ebyo mbikusindikidde naawe osobola osomako n'olaba obuzibu obubeerawo engeri gy'ogikozesa n'engeri gy'otagikozesa ebyo byonna mbyogera lwaki omuwala oyo bambi ayinza okuba nga kirabika kituufu dokita kye bamugamba alina kemiko gye yakozesa gy'atamanyi oba si kyekyo ng'ate akyagikozesa nga ye tamanyi ebintu naddala ebyo bye tulongoosesa ku gaasi nga tumaze okufumba ekiro nga tugenda okwebaka kuba aba ayagala ekiyungu okireke bulungi ne gaasi omulongoose bulungi batuleetera ebintu byanjawulo ate yakiraba awo ku ttivi n'amala okiraba n'agenda n'akigula tasomaako yakiteeka awo kati oba ng'omanyi ku luzungu osooka osome ku buli kintu kyonna kye bakuleetedde okukozesa sooka okisomeko nga tonnagikozesa nagenda okusoma ku gundi eyo nga ddala yenviiriddeko kemiko eyo nga yenviiriddeko okulwala eriiso era n'engireka nagireka neŋŋenda nengira nga bolaba eriiso nga liguddemu ettaka
osobola okgenda ku shawa oba ku taapu yonna n'okanula amaaso nga beeyiwamu amazzi mangi nga beweeyiwamu amazzi mangi singa oba ofunye damage kyokka nga ate bagamba singa weekwata ku liiso ofuna obuzibu naye osobola okunaaba mu ngalo n'oyiwamu amazzi mangi mu maaso nga bw'oyoza amaaso ago nga bw'okanula amaaso ne gakuyingiramu mu mazzi ago n'omala n'ogenda n'olaba dokita ku ssaawa eyo. Naye ayinza okuba omuwala alina sipule gye yakozesa asooke yeekenneenye ebintu byonna by'akozesa bye bamuleetera ebirongoosa mu ttooyi, ebirongoosa awaka, ebirongoosa gaasi asooke abyekenneenye alabe. Bw'aba nga amanyi okusoma asooke abisomeko. Ayinza okwesanga ng'obuzibu kwe bwava kuba nange singa saalabukirawo eriiso lyali ligenda kwonooneka ebyaddala. Naye nze boosi wange omugamba n'awuliriza, namugamba era omukyalo ono wadde twakyala bukyazi naye namugamba nemuga esipulesi ddamu gikozesa yandeese damage ku liiso. Ne bakkiriza ne babireka. Kati bwe bakulemerako osobola okufuna engeri bw'olagamba okikozesa naye nga tokikozesezza. Okwata sitiiru n'owogira bulungi nnyo n'okuuta egundi eyo gaasi n'etukula bulungi, bemala otukula n'obikka amaaso go ng'omaze ne mu kiyungu ovuddeyo n'omala n'osipuleyingawo katini nnyo n'omala n'ovaawo nga tolabye nako nga totunudde n'omala n'ovaawo ate era n'omala n'onaaba ne mu maaso kubanga eyinza okubeera awo ng'alaba tekendeera. Naye nga mukwano yeegerereza ebintu ebyo. Mbadde muwawe ku magezi yeekenneenye ebintu by'akozesa naye nga mu kaseera kano nze gamazima simanyiiyo ddagala naye nga nze bye lyannumako kyekyo kye nakola asooke yeekenneenye ebintu by'akozesa ewaka alabe. Ayinza okuba aliwo ekintu ekimu ky'akozesa ate ng'akyakikozesa ate n'amaani akwata mu liiso kyeyongera okutta eriiso. Temubiraba byonna ebigere byafa, engalo zaafa n'okusingira ddala engalo bwe buzibu kuba ziruma zinsiiwa situka ekiro kyasa situka ekiro nga zeesalaasala zikaaba omusaayi era nange niwerayo osiggako akazigo kiba kikene nga mulengera nero yenayina ayagala okujja ejjodani jangu nga weesabise giraavu sitwala tugenda nti mulengera no ze bayita ssente oli naava eri ssente zo n'azikwata n'azirya.